gasimbagane ne bannamawulire esembayo omwaka guno. Ndine Haruna Kanabi, ndine Charles Romshana. Narrative y'abazungu abaserika naye nga basiramu, you get nga bogamba aba ADF naye nga basiramu, but there were very many Catholics, there were very many Christians mu ADF naye bali propaganda yabo bateranye kubiteka ku dini bafunira mibagala bajjawo bozize ne bakuba South Africa ne wanika ebyamukulu Museveni semanyi byakomawa naye bozize bwavaawo ate the Christians now organized Christians in the courts neba uprooting abasiramu literally wonna from Central Africa. It was almost like a genocide. Very good. Nayenga ali ku ground is the Catholic Church. Nebibadde mu Congo Democratic Republic of the Congo kana akarulu akawede akekisuru akalese ani akalese Fayulu where Fayulu lost. The Catholic Church yebadde erwana ku kalulu kano. And I remember kibazo ngagamba, where is the Catholic Church here? I remember, yes. Yes, our Catholic Church. Actually, in Zembuza, where is the church? Where is the church? Yes, but you see, the church is being private now. Church in Tongole, Chabaita Caritas. Have you followed it? I know it. Very good. Caritas eyo Tongole Chigabo Buyambi Ababuda Banji, and interestingly, Bogena Monoza in Uganda nga Reverend Father amanyi RRA Joseph Kona mwesigana ababe okusinga fe ba RDCs n'abalala. Now the Catholic Church through Caritas emanyi ekiri mu nkambi z'abayekera okuva Central Africa okutuka Congo emanyi ne egoberera nnyo as a church ekiri wakati wa the consensus eya Angola Rwanda Democratic Republic of the Congo wamune mukulu Museveni fe bingi betamanyi Rwanga changunyu chimwangwira okubifuna because the Catholic Church is around. That's why I'm saying singa society ya febade nga society ntegevu nnyo. It is sober, it is calm. I'm talking about abavuga opinion. Because kata abanja abavuga opinion, what you call public opinion, social media, this mainstream media of yafe, they are not that deep. Ntiba ina time eyo kunonyereza changunyo to condemn kulumba Rwanga than kunonyereza mind yevawa. And that's why I'm inviting people to go tunonyereze chichiche yarabye. Now we may disagree tuyinza butakanya conclusions way forward, but at least let's interrogate chichiche yarabye. Na message yempa mukuru Rwanga eri society yafa, the society corrupt too long ago enotesobola kumanya nga kujja kwefudde. So it's late jirekefe ejakufa. Then in the future boliga mantono general abantu bali baga oh yeah general tumumanyi katogamba Egypt no gamba General Ali Sisi. People know the value of a general, bamanyi the meaning of a general. In Pakistan when you say general, people know the meaning of a general. In Kashmir wakati wa India ne Pakistan bobagamba general, they know what it means. But here bogamba oh General Salim Saleh Rufa oyo alimu bijanjalo Museveni wagamba I'm a general of the NRA tokanga kanga because they don't know who a general is. But gasimbagane ne bannamawulire esembayo omwaka guno. Ndine Haruna Kanabi, ndine Charles Romshana. Mu mpisa zaffe eza bulijjo ezagasimbagane twandibadde tu highlighting story badde y'amaanyi omwaka ne biki bye tusuubira omwaka oguddako. Naye Kanabi, position ya UJCC eri yangambye wano Dickson Kulumba message yonjirabye naye nina ekibuuzo kyenkubuuziza bw'ononzira mu nja communicating naye Dickson Kulumba abadangamba nti kanisa y'abasodoksi n'abakatoliki za celebrating the Christmas obudde bwe bumu Easter gye baawula ekyo nkitegedde naye eriyo omulala Peter Kwezi agamba Peter, please bring this discussion back. The discussion is not about the Catholic Church and what the Catholic Church has done. The discussion is about the Uganda Joint Christian Council. If the bishops in the UJCC, like the one of Church of Uganda, say this is not our position, then we discuss something else. But do not take it as if
Peter kati atobwesa akataka kati nawe ofusenga owanze agambi as if it is my bishop that said. No, of course it is my bishop that said kyekisooka ye kulwa banne naye nze I'm interrogating the position of faith-based organizations mu ggwanga lino zonna ku byobulamu, ku byobufuzi, ku bya security y'abantu, ku mbeera z'abantu, eddoboozi lyabwe, kubanga eddoboozi lyabwe teriyinza kubeera unique nti lijja mu kulonda kokka dwe tubeera n'akanyamberege n'akatyabaga kanabi. Nja kwawukana naawe ate kuba kati awo nzireyo kwoli message gyakuweereza waliwo n'omulala wano era Mahadi naye ampeereza message tusooke tutunuulire eddoboozi lino kuba ne Lwomushana agezeza kutwala Congo, Sudani, Central Africa naye tukomewo wano ewaffe. Actually by the way even ne mu ekireese olutalo mu Ethiopia bali bagenda mu maaso kulonda ne balonda. Tusooke tutunuulire buno bwabadde bubaka bwa Christmas oba bazze okusoma ekiwandiiko ekikwata ku kulonda mu Uganda n'embeera gye bagirabyemu bo nga bannaddiini. Ekyo kimu nti obubaka obwa Christmas oba oli awo baabukoze awalala. UJCC nayo tusooke tugitunuulire ebaddeemu kwabo abenyigira ennyo mu kutegeka ze tuyita presidential debates nga bafuba okukuŋŋaanya abantu mujje tofaayo mujje mubeerewo. Nzijukira omulundi ogwasooka Kabwejungira yagaana ogyetabamu. Kabwejungira yani? President Museveni. Kabwejungira kitegeeza omunene asembayo. Ne bamwegayirira era ndowooza UJCC oba ne Interreligious Council bakola omulimu munene nnyo. Ogenda omuga nti akiri ku lwa bulungi bwa ggwanga jangu okole ki? Jangu. UJCC bye bimu ku bibiina era ebibadde biteekawo nti abange nti musooke mumpe bimugenda okubuuza ndabeko. Kati ne biri Lwomushana byagamba byatugira naga nti ne moderator omwoyo mugobye eyaga nti simugobye naye bwe muba mumulemezaawo tanyega. Olusirugambo ate moderator mukwano gwo nfanfe sirugambo at least kale nze yakyembuulira. Amugamba nti tonyega era abantu babuuza owayi omusajja w'eddoboozi ekkangufu omukiga gwe batugamba nti babadde tebakola ki leero yabadde ki nga shwi alinga baluni enfumitemu akatuli nga tabalina kyavaamu. Naye ne baga nti debate kebeewo oyo mwogereko mpola ntuuke DC yansuza tukkaanya nti tukole ki jangu obeerewo. Tekoma ku ekyo neeteekawo n'okubeera bayita election observers era esindika abantu ne church nebeeramu babishopu eyo nga n'abalala nga balondoola ebyokulonda nga bwe bikola ki bwe bigenda mu maaso. Statement yaabwe gyeno gye baafulumizza eyasomeddwa nze saagala gye attributinga ku mukulu Cyprian tukola nsobi era onagambye tukola nsobi bannange bishop we mumulekeete kubanga noona ekyamugjeewo munne gwe yabadde alina okubeera naye tetunnaba kukimanya naye okusinziira ku story ya New Vision yaga nti obudde bwe baabadde balagaanye ono yakeereyeemu oli naye ndowooza yadde alina ebirala byoba byagenda okukola kati ndowooza bulowooza n'avaawo n'akola ki naye nga ekifo we baalagaanye nti we tugenda okuyisiza eddoboozi lyaffe. Bwe mba nsomesa ab'amawulire ne communication enfunda eziwerako nina ekyokulabirako kyenkozesa ku time keeping. Waliwo omusajja wano ojja kunsonyiwa nja kuyingiramu baali bamuyita Professor Kaseenene ndowooza omujjukira yali minisita. Omulundi ogwo ekereziya esituka ega nti tekkiririza mu byakukyusa bisanja naye mu budde bwe bumu President Museveni n'alonda Gilbert Bukenya nga vice president. Olugambo ne lutandika
ya Kerezia teyasanyuse kulonda Bukenya nga vice president kati state neteeka pressure ku Kerezia abayi mubeko kye mwogera Kerezia neeragira Musenyori Obunga nga secretary general owa episcopal conference oba council agende akole statement ne bakkiriziganya ne Professor Kasene tibasinkane wali Christ the King ewa Musenyori Semwogerero omulundi ogwo obudde ne babukkiriziganya akaba amawulire ne batuuka n'ekiwandiiko ne bakisoma ng'ekiwandiiko kiga nti Ekelezia esanyukira buli mukristo singa afuna ekifo ekyobuvunaanyizibwa naddala nga kimujyamu era nga akigwanidde bwetyo buli mukristo waffe tumusanyukira naye nga ina bibiri kugamba nga kimujyamu nga akigwanidde ne beebaza kaga nti ne mwami Bukenya tetumuyinaako mutawana era bw'aba akijyamu nga akigwanidde tumusanyukira Musenyori Obunga ekiwandiiko n'akiteeka wabbali naye Kasenene yali tannatuuka ng'obudde bugenze nga baateeseza tujja kwogera n'abamawulire ku nnyabwe ennyabwe zaawera Musenyori Obunga God bless his soul n'ayogera bwe yamaliriza baakanaabya abamawulire tebaamubuuza ku kiwandiiko ne bamubuuza naye Kerezia yeegamba etya kujjawo ekkomo ku bisanja n'akuba embugo mu kyoto Kerezia ekyo ekivumirira era ekola bwete nga Kasenene tannatuuka bw'amala okubyogera Kasenene n'ayingira n'atunda ne Obunga ne bakuba ekifaananyi bamubuuza nti gwe olina kyoga nti Musenyori byayogedde byenzikiriza mulomala okuuta causa finita enkeera William Pike yaliidinga namutwe gugamba Kerezia evumiridde nnyo okujja ekkomo ku bisanja ng'ekifaananyi ekiri ku ngulu kya Kasenene n'Obunga Kasenene ndowooza kati alunda nsenene kakati kyenkugamba ono yatuuse yatatuuse mu budde yazze mu budde okusinziira ku New Vision atali Ssentebe ye yazze mu budde era nga naye signatory ku kiwandiiko ekyo n'akuuma munne obudde bwe baalaganye ne buyitako n'atambula n'akola ki n'agenda nga wayise ebbanga noono nannyini kusoma kiwandiiko gwe baakwasizza obuvunaanyizibwa okusinziira ku lupapula lwa New Vision naye n'akola ki n'atuuka era teyabadde mubi obuvunaanyizibwa banne bwe baamuwadde n'abutuukiriza ne bagenda malaga nti olw'okuba bali tebaabaddewo ono yataddeko siginicha ku kiwandiiko ezaabali nga tezikola ki naye ye chairman kitegeeza nti ye mwogezi omukulu owa Uganda Joint Christian Spiriano mu kiseera kino bali tebaataddeko mikono omwe yataddeko tebaabaddewo oli ataddeko naye omwogezi era Ssentebe yataddeko omukono ku lw'abanne kyetutamanyi lw'omushana kyabadaga nti oba bano beekubye bino sookoleke waliwo okwekuba mu mutima okulala nakyo ekyo tunaakimanya byokusooka baabikkiriziganyizzaako kuba sirowooza nti Sipiriano yagudde eddalu n'akwata ekkalaamu n'awandiika ebirowoozo n'ajja n'aga nti kanninde ne bali baveewo nze ŋŋende mbisome kokiwulira so kitegeeza nti ensonga zino zetwogerako si za Sipiriano za Uganda Joint Christian tetunayawukana ku ekyo omwogezi waabwe mu linnya lya Sipiriano Dr. Sipiriano n'azireeta wa mu bantu kakati ensonga gye tulina okutunuulira ebirowoozo byabwe bye baleese tukkaanya nabyo oba nedda very good and kyembadde ngamba that is what is primary nze nganze Aruna Kanabi yes kyenategeddemu nti aba Uganda Joint Christian Council nti aba Katoliki aba Protestante aba Sodokisi n'abakyabalala nobolekerawo bali ba mungu yumwema tebali bo baamaze okukkiriza nti kana akalulu kafu befufululufu ye message enkulu gwe bakugambye
nti olw'emivuyo egiriwo nebyetulaba n'ebigenda okujja byetulowooza nti binaakola ki bannange kibazo kiringanga wenzija wano ne bakugamba nti owange program tugiyimirizeemu kalaga olabye kibazo naye mutitizi twandigenze ku radio ne tubuukula naye oliye bahatu kima wano endowooza ye ate era nakyo tokyebalabala ennaku zino bahatukomya wakati agandi mufulume mba nkyawagala omugongo nagenda okulaba nga lwomusyana yabuliddeyo so eddoboozi lya Joint Christian Council gyenkugambye nti ebadde observing an elections etegeka presidential debates eyasooka bagamba nti sente tezalabika efulumye n'ekiwandiiko ekigamba nti bwe tutunuulidde embeera tosobola kubeera naki nakalulu so kitegeeza a free and fair election bano bamaze ogikubako sitampu nti teriiyo. This is a condemnation of the election. Yes, that's the first point. Bino ebirala oba tumwongerayo emyaka 3 biri debatable. Owe agala genda maaso nako you go ahead. Point is akalulu kafu. Tekainaamu mulamwa. Kati nawe kibaza aga nti Kereziya eyimirire, gundi eyimirire, yes Sipiriano, ne Dr. Kazimba, nani, ye bwatunudde bwati nakugamba nti mulimu ekyo kizibu. Kubanga waliwo abeetegese era bye bakola nabyo tubirabye. Aba European Union ne bakugamba nti munnange naffe leero tetujja kujja. Kubanga ensonga ziringange zaki? Nze kibaza awe njagala kati tusimbe olunwe. Kyache yatule. Abantu basanye bagende mu maaso kati. Kiki ekitutwala mu maaso? Owa NRM yagaye tusigaze ennaku 24. Tewali nsonga lwaki tukola ki? Oba sekyo abantu kibazo nga gwomu kubo muyingira akalulu nga mukitegedde nti ekintu kye muyingiramu kifu. Muzeyi gunyani nga kifu be fufululu fu tekirimu ki mulamwa naye wekibanga kino kifu ne bagattako nti ndowooza kale olw'obutaleeta nnyo mbeera onaayagala ennyo mu muweeyo emyaka 3 awo twawukanira ngamba kati andi baleeta opinion yabwe kibazo hold on baleeta opinion yabwe nti opinion yabwe tuina right bomaro biteka mu public domain. Yes, tubikubaganyako ebirowoozo. Isi kibazo netukiriziganya oba obutaki. Oba nange bwe moderator katuba. Kubanga soko handling what is primary. Yes, ekiri primary kintu kano kaluluka. Kafu. The moment you agree yo ono akoze another essential step. Takomye okulaga nti kafu. Akwade ne proposal eri emirembe. Kati nawe lete hiyo. Kakati yena akugamba nti omukulu mumuweeyo emyaka 3. Abalala bajja kugamba nti akati bwe tubanga tukkanya nti tumuwe 3 bwe jiggwako tadda. Waliwo abayina endowooza eyo. Bagamba nti tumuwa katukubagane naye. Naye tuteekewo anaatuyisa mu eyo transition. Kubanga abana abakulu bagenze mu maaso ne bagamba nti bwe muga nti semateeka yatusiba. Mubirala nga tumukyusizza ne wano tusobola okukwatamu balwomshana basibako kufulu tusobola okukwatamu. No, we need to first agree kana akalulu kafu. Yes, izeyo ye point enkulu gye njagala tutwale. Mukulu kanabe musiye walo bigambe twatera benayiga musiye. Is it curable? That this fault in Chinechirwade Chiriwo is it curable? That it is defective. Ab initio. But is this weekend no madeni na waliwo omukwano gwange alina omusango gwalimu. Nangani affidavit kuba bujulizi buwandiike. Naye nga waliwo kooti ya East Africa omusango gwe yasala. Naye nga nti obujulizi bwe mwatuleetera obuwandiike ate nga bwe buwagira omusango gwe mwaleeta. Buli incurable ne bwe tugezaako buno nyene incurable katkana akalulu toyina ngeri gyokola ki can we rule can we hold it is incurable defective. Kibazo yingiramu nga naye bishop
ani But you see, amaze okugamba nti munnange gyogenda Kanabi. emmere erimu ettaka. We tutandikira the basis wali wansi nga tugaa nti tukole ground survey, baseline survey, tukkiriziganye, nzikiriziganya n'abakulu nti kino kitugendamu kifu era kirema. Stage eddako ne twawukana mu conclusions. Kati egye tuba tudibetinga. Kati awo nze wenvira ekisooka nti eno basis ya analysis yaabwe. You don't have it. No, if they say that akalulu kafu. Did they say that? I mean, that is the No, you don't go by implication. Don't go by impression. Can we look for the facts to get to know? Bwe bakkiriziganya nti wano kino kye tugendamu kiri defective. Ngamba nti yes. Has it been better before? Has it been better before? No. On any day? Yeah, so we should No, haven't we had worse? Should we continue? That is one. No. Number two. Kibazo. Lindako bwatuuka mu conclusion yaabwe. Naga nti tulowooza okujjanjaba bino prescription now. The prescription after their diagnosis is twongereyo emyaka 3. Gwe twongera aina capacity obuzibu bw'olina okubeera trustable ku kino. Odduka mangu nnyo. Oyagala ogende ku prescription yaabwe so nga nabo tebannaba kusiba kuwayiyo. Naye njagala tusooke ku eno gye okkiriziganya nabo kwesooka ku diagnosis nti kifu nti ekintu is a multiple organ failure. Ye kibaza agamba kyenjawukana nabo nti nze mmanyi nti it is failed, but it did not fail today. No, Kale failed ab initio. Katukkirize bakwegasseeko. They've come on board. Archbishop ne Dr. Kazimba n'abalala bawulidde essaala yo because gwabadde ogamba bulijjo nabo bategedde nga ggwe. Bo ne bavaayo ne bakugaa nti banaye ekintu naffe tukikoze eki kirema. Ekibuuzo bwe kimala okuba ekirema, what is the solution? Anti nze kati awo ku prescription yaabwe we twawetedde mu stense kakati awo we twandigendedde ne tutandika okukubaganya ebirowoozo ku kiki ekisaana okukolebwa. Tusigazze ennaku 24. Kasule n'akugamba nti ekintu kiramu. Can I ask you, what was the Namibia's experience on Sam Nujoma? Tamuze bile bwezagwawo kumwongereyo tamu ndala. Abali wabwero muyinza okutwala research ne tulaba. Because ambagamba tebakyusa constitution ne bamwongera myaka nga tebayise mu constitution. Democratic Republic of the Congo. The Democratic Republic of the Congo, South Kivu ne North Kivu tezalonda. Naye balonda ne bagendera. Mukolo kibazo njagala twongere n'okubuuliriza interrogating statement eno ey'emyaka 3. Kiki ekijinfo? Why not 4? Why not 2? Why not 1? Why not 2? Lwaki bo baagala 3? Is it nti miromushana biri byaga nti fe bye batatubuulidde baga nti waliyo ow'omululu esowani bw'onooziteekawo aja zirinya muleka ali eyo 3 akute tumukakkanye naye nga olujjuliro tetulukoze eki dining tetugimenya ye mumuleka akole ki alye awo tokkiriziganya nabo kati awo we babeerera ng'oli bwe yagenda okudiiringa n'owa holocaust bw'agenda mu image y'okudiiringa n'owa holocaust yagamba nti atumukwate mpolampola. Bwe tutamukwate mpolampola abantu bajja kweyongera okufa nga bangi. Ne bagezaako omukwata mpolampola. Bagenda okumaliriza ng'abantu bagamba nti you were complicit in the holocaust. Kubanga mwalemu okuvaayo n'eddoboozi erigamba nti kaabulangane bw'oli mussi. Wasoma communication naye diplomacy tomusomanga. Sometimes you need to stamp your foot. Embeera eno kubanga ekirungi nti tetuli mu theology nti kubaawo obumanyi bwange bwakukekkereza mu theology. Obumanyi bwange bwakukekkereza. Kati wano yenda bumanyi ki? Wano
nti bw'obanga oprescribinga ku muntu nti eyatuula ne banne n'abagaa nti mwategedde nti nze bwe tutuukaawo ndi ttale bagaa nti weewaawo kati gwogamba ki nti ono kibazo anti wuliriza kati katufuukeko bamodaleta nange njagala kugamba nti bali bawadde proposal ya myaka emeka mukkiriziganya naawe nti akalulu kafu kakati bo bawakuwadde proposal nti ono ayagala ennyo obukulembeze mumuleke agende yesa ndowooza bulowooza toteeka bigambo mu kamwa kaabwe nti tumuweeyo emeka emyaka 3 ya transition kati after that transition nawo njagala kumanya tulyoke tuddeyo mu kalulu Salva Kiir president wa Sudan tebalonze Riek Machar vice president tebalonze naye arrangement eno protocol eno ngeva Ethiopia ne Kenya sebo waliwo yawanga ndi yawangula wa president yamaliriza afuuse eki prime minister but you see in those two experiments protocols zaabwe ziva mu kufa kw'abantu. Ono is the hero alengedde okufa anonya bypass okufa already weekuli temunaba kufa mujja kufa abantu 5 n'okusoba sibafu man things can go bad. If they have to go bad, they can go bad. Chibazo let me tickle your mind a bit. Njade njagala kuliza kibazo ye. Atubulire ye propose ye richi. You see? Ekintu kifu. Up to that level. Tukiriziganya. Ekirala ekiri simple nti constitution ina command. Egamba nti bwe mutuuka mu mbeera nga mulowooza bwe mutuuse bifu musobola okudeclaring a state of emergency. Abavuganya mwami Museveni babadde bagimugamba lunye nti osobola okudeclaring a state of emergency. Bo declaring a state of emergency obudde ne butukwatirayo ng'okulonda tekunnaba ng'obuyinza tubuwa mukolo kibazo yagala kugamba nti Sipiriano that is one ne Kazimba ne owaffe Namungona ebyo tebabirowooza semateeka eno looza tebagiraba bayinza okuba baagirabye nebyeyogera ku ddembe ly'obuntu tebabiraba Kanabi lindako anti wambuuziza nengenda mu maaso. This is not a first era tebaayo akulimba nti eno proposal y'emyaka 3 yatandise oluvannyuma lw'akalulu ka 2016 nga Kizza Besigye bamusibidde Karamojja. Gavumenti ya Sweden ne gavumenti ya Norway ya engaginga abakulu omwali Justice Ogola bagitangani Elders Forum eyalimu ba Justice Ogola eyalimu ba Nadine ne boogera nabo ne bagamba nti kati wano we mutuuse mwetaaga okuteeseganya. Indeed batuukirira mwami Museveni and I can say this on authority ne boogera ne mwami Museveni. Mwami Museveni originally yali adamant ne mwami Besigye nga bali adamant ne baaseesetuka mu positions zaabwe. Mwami Museveni nakkiriza naga nti okay tuwogere nengo leja State House ne bakola protocol ng'erimu bye bakkiriziganya. Ambassador wa Sweden wano ye yagisupervisinga ne baweereza n'omukulu okuva e Sweden eyali akulembera negotiations ekyo between omusibe Kolomojjo nono akyali mu ntebe oba yali tannalayira ne bakkiriziganya ebintu ebiwerako. Bwe baamala omusibe ne bamugye Kolomojja ne bamusibira e Kasangati. Omusibe w'e Kasangati n'aga nti eno si yange ensonga tekwata ku nze nganze ekwata kwani ku Uganda tetukigulewo. Ekisooka nti bino byonna nga tubikkiriziganyako tulina kukkiriziganya nga gwe nange fembi tuli bbali ninde wunzike nti gwe ng'ovudde mu ntebe nga nange nvudde mu ntebe awo wewaali Kalumanywera ng'oli aga nti ani ti byonna bye tukkiriziganyako tusobola okubikkiriziganya ne gavumenti eya wamu naye nga nze nkoze eki nga nze mpaŋŋamye ku ntebe n'abaali bakubiriza enteeseganya bagenda okugira bati ne bagamba nti kaabulaŋŋane nti oyo gwe muteesa naye kati bano abagamba nti mumuweeyo 3 they are good old gentlemen bantu balamu balaba bagamba nti nono musajja mukulu bafaanana bidandisali bwe yali mu 2000
ng'aga nti tumwongereyo ekisanja kimwagende oyinayo ke weekoledde mu 2025 Charles Romshan ono amanyi nga ntudde ne yali prime minister wa Uganda minister wa defense Mwami Mbabazi yankakasa nti Mwami Museveni yesimbawo mu kusembayo 2025 onyumya kiwanvu era nzikiriza history ali inform naye bottom line is ono gwe muwa trust nti tumwongereyo ono omwana ow'omulugube tumwongere abiri ogamba ki ogamba ki kanabe nga tanabakuwa ansa bayagala kuwa scenario mukulu kibazo kuwa scenario bwete ndoza ne mukulu gagwe ndoza yega nti zalika emipiira ne mukulu Cipriano Ruwanga ndoza gyalaba nti oli alese mundu ziri ku busozi kibazo tanaba kulaba kulwaki emundu ziri ku busozi omayiro omushana lwaki nseka ewafe bagamba nti gali ku nsalo no genda maso chasi anti chovolaba ense yina kirwanga ate yinagwe mukulu wanga alabye emundu ziri ku nsozi these hills kororo bichi nanga na izine emundu tezando badde wano ngalo zitali yoddi. You see, the wrong is, should it continue? That's why the debate is. Gogamba, ngabwe chari echibi, nerero bwe chiri echibi, ate bwe kigendo okubye echibi forever and ever. I'm not going to say amen. Raba. Katiye, omulala agamba, zine mundu zino, ono yatidde akaana. But he's also there. Maybe taina facts, maybe aina facts. Omulala nga Lwanga agamba ono mukulu Museveni alabye eki naye ayina kalitasi afuna okubikulirwa afuna ki maybe n'abaako kyalaba and is giving a proposal. I will give you, there was a proposal nga simpandike mu constitution nga simpandike mu mateeka ereeta Kanyaryengwe, you know Kanyaryengwe kukulira RPA but who didn't know ali atamanyi nti akulira RPA his Paul Kagame akulire jiri RPA is Paul Kagame naye Kanyaryengwe was yali chairman wa RPA njagala omukubire simu ono Bizimungu nafuka president nga Kagame ali vice naye nga baba wandika bagamba Rwanda is strong man Paul Kagame naye nga ye vice ate minister of what ye minister of defense naye nga siteeka nti written somewhere in the constitution ba Museveni bano babaza Museveni nga balina obuyinza baforonasa ne baani ne Rugumayo, you remember Rugumayo, National Consultative Council? Bone balina obuyinza naye ne bateeka ko lule ate ne bamujjako atuwire ne Nyerere waabwe na tuba tuteeke kwani Museveni nedda ne bateeka ko binayisa naye nga bati beerondwa rwa kasisi nababayi abali bayina modozi zaabwe underground abeyankole nabagamba tetugenda kuteeka ko munyankole kuwani Museveni tugenda kuteeka ko boti kyetwagala is oyite ojoka and those equations worked then nezivaamu catastrophe of 1985 ku kati bano abakadde ba Cipriano Lwanga ababadde wano ba Kabaka Mutebi ababadde mu history ya Uganda waliwo kye balengera kyetwana balesa baffe ng'abato is but maybe tubayigeko tukiyige tukirabe and then we debate the intellectuals makolo kibazo ndaba tugenze nnyo mu history atuyamba kale okutuinforminga ebibaddewo njagala tutandikire wano ffenna abali mu studio wetukkiriziganya ne UGCC we yatuuse nti ebintu webiri tebikola ki tebikola so what is the next step kiki kye tuyina okukola ng'eggwanga bali bagambye sebolya emyaka 3 emirala kibazo ogamba zaabika emipiira end results zigenda kuba zitya nazo tuzitunuulire capacity ogiyina ey'egijja emipiira ey'oli efaanana etya ebyo nabyo njagala tutandika obikubaganyako ebirowoozo ey'oli tegenda kwabika yakibazo ja kwabika tuve mu history tukomewo wano ku kye tulabyeko oba n'ekigenda mu maaso kati nga tonaba kuwa ekyo ekikolebwa osooka n'olaba ekiriwo ekyo tukikkanyako no kyeŋŋamba bw'oba ogenda kuwa proposal what they call the way forward what we call plan of measures kino kye kigenda okukolebwa osooka n'olaga the operating situation embeere the operating situation erinti omwayina emundu
the constant factor, the impacting factor eyine mu mundu. That's mukulu Museveni. Ekyo kimu. Ekyokubiri ayina state and I refused nayo. Ekyakubiri. Ekyokusatu tayagala kuba mu ntebe. Charles ngani atabiina. Well, ngani atabiina. Yeah, but what was the cost? Anti yona tunulira cost. Yatidde cost ng'omukadde. Bwe ng'omuvubuka ogamba akatulumbe n'amayinja gafe. Naye ekirungi mumanyi okukaaba ng'oli abalumbe kati byatayagala kuwulira nga mukaaba mubalemberambwe. Ye proposal ye kulegoyo. What? Tuli ku way forward. The way forward is okumbeera gye tumaze okulaba nti akantu kafu. Tugenda kukola the National Council of State. Parliament ejja kuba dissolved. By who? Kuba njagala tukubaganya ebirowoozo nga ne way forward ze tuleeta. Enembeera ng'olowooza nti nazo zisoboka okuteeka mu nkola. Now let me tell you. Bwe ziba tezisoboka, what next? Conquest settlements mukulu Museveni zaawadde. Ojo okizuule nti ate ye munafu nnyo okusinga ku Lwanga si munafu. But mukulu Museveni embeera emutiisa nnyo okusinga ne Lwanga. One, yagamba his security is infiltrated and compromised. Do you remember that statement? Ngeba mukulu wa Museveni. Eyina kawukuumi yagiyingira ayite yakoma ku ekyo n'akyusa DNA genetic sequencing bw'ogisoma ya NRA kati yakyuka etambulira ku mulabe yagivuga akyusa abaserikale be nga yagala akyuse DNA biganyi eyo narrative yani Museveni ati nga nkolaga Museveni disposition ye proposal ya Lwanga Museveni nga ayagala oba tayagala ajja kugiimplementinga. The question is the cost. Ekyo kimu tu nakulaga nti the insecurity eriwo is waves ezimu tuziyiseemu. You are not very sure nti wave ejja emuleka. So naye ayina interest about survival. So gamba nti mu this terrain nti webitabuka yawona naye biyinza okumutwala. So he is a beneficiary of survival of calmness ng'enyanja eradde. Enjagala twebuuze mukulu kibazo. Embeera eno ani agireese okutuuka wano? Omuzannyo omukulu yaani? Mukulu Museveni. Kapiteeni w'omuzannyo. Babiri. Mukulu Museveni kubeera too strong. Atuusizza. Sekretariat okubeera too weak and opportunistic. Okuba nti ne Sipiriano naawe Kibazo ne Rwomushana mwena mukkaanya nti omuzannyo mufu. Naye ng'alina okugutegeka. Yennyini agutegeka ku musingi nga gulina kuba mufu. Yes. N'akuleetera n'emboozi nga yonna eraga nti ne bw'onooba oyagala nnyo. We shall crush you, we shall what? Zino proposals zo z'oleeta zagenda okukkiriza. Kanabi waliwo nabadde nti Abaswidi bwe bamala okutuula nga bamanyi nti tutuuse tulina musajja mukulu tukkiriziganya. Oli gwe nagambye nti mukadde wange Bidandi yalowooza nti alina musajja mukulu. Mwami Mbabazi yalowooza alina musajja mukulu. Bantu mukunde kati lwe bazuukuka ne baga nti owaayi gwe twali naye teyali musajja mukulu. Gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios egikwanjulira n'abaloscopo construction abakukolera biodigester septic tanks wali ewazana okulinaana mo petrol station. Bakubira essimu ku 0704 280 036 0704 280 036. Nina Aruna na Kanabi ne Charles Bomshana. Eddakiika tusigaza nga 10. Charles, wa Uganda Joint Christian Council njagala kuvaayo. Ora kuvaayo nayo kwa kitonzikiza n'enjogera kino nti waliwo reality eziriwo emu kwezo M23 teriiwo naye nga yagikuba is Tanzania who is a East African community. Eyokubiri interests zaffe mu Central Africa ne bozize zaagaana kataliyo is Rwanda nga wa UN. Ni wano Tanzania eriyo nga UN kateri Rwanda is reinforcing as UN but Rwanda eri mu East African community. Nsima mukulu Rwanga nti kyalengera UGCC sorry Uganda Christian Council Joint Christian Council nti kibalengera kusobola okukiyitamu twetaaga kubeera family all of us. Aba Museveni
n'abawakanya Museveni nga fena tuli omu bwe tubanga tetuli omu fena tugwawo. So Museveni is not a victor, neither now amuwakanya nga toli muwanguzi. But mukulu kana abinkusaba gusaba abantu bakitegeere tunoonye tukole kituufu. Charles, your highlight story y'omwaka guno. Katonda agolola omukono gwe ogw'ekyuma, omanye ebibye bijira mu mataba, ebibye bijira mu ntalo, obubonero bwe bijira mu ndwadde, naye mu ebyo ate ekisa kye mwe kirabikira abantu ne bamanya nti ye Katonda waffe ow'ekisa ayagaliza obulamu obujja okubaawo. So bino ebirwadde byolaba zi COVID-1 zitiisa zitta, naye zirina ekirungi ekizirimu, nti ekirungi ekizirimu ensi etandise okulengera nti obulamu obw'abaana baffe n'abazzukulu obw'enki obugenda okubaawo tetulina kulumba na busiru nnyo nga tulwanyisa nature. Obanga obadde ogoberera okunoonyereza okuli mu Congo, because bagamba waliwo neze virus endala ezisinga obukambwe COVID-19 ezisobola okujja okusinziira ku neeyisa gye tulina. So nze story y'amaanyi nnyo mu mwaka guno ye COVID kujja, nteze ate nejja bulungi twandifunamu empisa mu COVID eyo, abatawuliriza ne bawuliriza. Haruna nga bwokwata omuzindalo eri yaŋŋambye nti akibazo naye Ssaabasumba mumulimiridde ne mutakona ku kimu ku bye yakonyeeko ekisinga obukulu. Yatugambye nti gavumenti tetunnamulimirira ono bw'agambye bamuyita musomesa agamba nti gavumenti yagisabye taking up tests za COVID ezisasulire nti abantu baffe bangi bafa lwakulemererwa kwekebeza, and that's true. Abantu abasinga bw'ogenda okumugamba nti wandigenze neweekebeza COVID n'agati 25 18 kanjira mbaawo. ndowooza era eyo ye story nange nzikiriziganya ne Lwomushana nti gavumenti kale ne bweba tetutte waliwo kye bayita okusubsidizing, okukebera bwe kubanga kwa 20,000 gavumenti efiirwa bweteerako omuntu 15,000 nga bwekola mu masomero ga UPE nga nti bwereeta omwana oba mu public universities bantu basomesezaayo era tusigala tuli proud naawe zowagenda naye gavumenti eteekamu ssente. Nze ndowooza nti nekino bwe kyandibadde bweba tesobola tusasulira byonna egambe nti musasule ey'ebiri oba esatu zino endala nze kankwate ku musolo gwammwe nzikole ki nziteekeko kaneewole mu bazungu ku lw'obulungi bwammwe. Kati n'ono ayagala okukola bizinensi naye tukole ki oba si ekyo eteekewo amateeka ku abo abali mu eyo bizinensi nti abantu bange tobasasuza ssente zikola ki anti kati n'oli alina zisukka wano. Gavumenti erina obusobozi era naye ajja kukulimbira bwerere. Mukulu ono MP owa Central Nsereko yalina akantu kera tugandi banaye buno obuntu bugula $3 naye wano ndaba babugamba $6. Kiki ekireeta ekyo? PPD eya wano yanjawulo oba? Naye story yange nene mukulu kibazo nange negatta ku Lwomushana eri ku COVID. Bw'otunuulira engeri kegajja tuzzizaayo ng'abantu mu nsi yonna n'atufukamiza ku maviivi gaffe. Lwomushana yaga nti n'abantu abeerabira nti Katonda gy'ali ne tukkiriza nga akawuka akafa sabbuuni nti onaaba bunaabi mu ngalo ne kakola ki naye katuddusiza emisinde ensi yonna ng'ekikulu kye tusobola okukola kudduka kwekweka mu mayumba. Wetwogerera olwaleero Ebungereza baagaye bali ku tier 4 nti ne bw'abanga kibazo gwe oli muganda wange tokyakkirizibwa kulinnya wange. No, by the way, story y'amaanyi nnyo nga ne Bungereza ennyonyi za Bungereza kutazikiriza fly out bonna tebagenda naye bangambwe ez'Abafirika zigenda zo zibatikka ne bakola ki ne bagenda nti ne tubeera nga embeera eyo ensi yonna egikutte teriiko munene teriiko mutono
ba scientist abaga kuba bulijjo twadde nti Africa muyinayo kaki naye bugenza okukya nzikiriziganya naawe ng'ate ewaffe tuzzeeyo ku mother nature lw'omushana kyogamba nti kibazo olwaleero yeeyoteza takyagenda mu pharmacy andinda ku nsiko kunoonya ki ebikoola ebiriyo kati byonna bimanyi ndi kyamanyi sobola okukola ki okweyoteza nti tuzzeemu amagezi nga tubadde tusaawa tujjawo nature ne tuteekawo concrete tujjawo nature ne twongerawo seminti ne tuteekawo ebintu bwebityo nti bw'otunuulira embeera eyo mukulu kibazo I think nsonga nkulu yakubeera nga reflectingako ne bannamawulire akyagolola omukono gwe omwaka tulabika nti tuguwerekereza gasimbagana ne bannamawulire ejja kudda nga lumu ogw'ekikristaayo ejja kudda nga lumu January bangamba kibazo bangamba ntosobola kubeera musiraamu ali complete nga tukkiriza Jesus Christ ejja kudda nga lumu omwaka ogujja nange covid ebadde big story ebimu ku ebyo ndooza lunaku lwaggulu oba olwa cases olweggulo the day before yesterday nina omusawo gwe nali njogera naye nenekanga nnyo Uganda olumu bwe tuba twogera ku bintu tebikola sense okutuusa nga otuuse n'ofuna akikwatako oba gwe nyine okikwatako nanga nti mulaga eyo nti ebaddira wingi namba eya ne bagifuula covid center 2A 3A 4A 5A 6A yonna nti naye ebimu ku bye beetaaga ebiri basic nti balina oxygen plant gye balina okubeera nayo nga bweteekako flow zonna kuva waggulu okutuuka wansi nti naye eriyo omulwadde omunene wano e Uganda bw'alwala nga banoonya ebitanda nga baga nti oxygen gwe tulina ateekako flow 2 nti amugulewo eyokusatu kati nayo tutandika ogikozesa naga nti tusobola ogiggulawo mulimuko ne ku bitanda naye bwe tugiggulawo ne tugiteekako kitegeeza nti oxygen ono mu system tajja kumala bonna abali ku flow zonna esatu tebajja kuwona naga nti tagali naga nti nsambya olinayo ekitanda kiwaayo enzijudde nibaga olinawo kesi nti owange mboga nakasero bagenda okunoonya buli wamu nga wajjudde kati okusalawo bongereyo oxygen naga kabamuleete ne bamuleeta ebirala mulimbuuza omulundi omulala